abakyala abakulu muleke kutulaga buwutta bwammwe anti obukadde bw'otabujjaamu magezi obujjamu obusi obudde bwe walina okubeerera mu kamera walina bye wali okola kati ate mu time walina okuwummulira onoonya kamera omuntu yenna kasita agenda mu luggi ekikuyisa omukyala olina okwaniriza buli ayingira mu nnyumba tabimanyi bino maama wa ndongo maama wakudda waka maama alina meidi maama bba wamulabako obudde butono naye muzze mbufumbo buli siriyasi nti tuulolabirira omusajja tabisobola yensonga lwaki ku myaka gy'alina alinga alaba Titanic era bw'onoomuzza mu music ajja kukubuulira codes ajja kukubuulira lyrics ajja kukola ki kati bino byanjawulo kubuulirira family bino byanjawulo birimu n'okumotivatinga abaana abato singa yasirise singa yakkakkanye n'atayogera yandibadde ya influencinga abantu buulira bw'okwata omwana we agenda mbufumbo n'omuweereza omuntu alina endowooza efaanana bw'etyo buli muntu alina endowooza gy'alowooza Shiba alina abagoberezi be ekituufu era abo bannakyeyombekedde tubakkiriza nti gye bali maama yabadde alina kusirika kubanga tabitegeera era nze ŋŋenda kunenya Shiba eyamutunuzzaamu kamera babuuzaako mena bakyekumbye ku media omuweereza omuzeeyi Masembe tuli mu bakitonsa abo group yakugamba kuyitibwa ekyeddagala emiti egy'enzaalirwana egya wano yewaali kukiyitibwa obutonde okujjanjaba mashaallah mutuukirire tojja kwejjusa nyongera okusaasirako abafiiriddwa abafunye ebizibu eby'enjawulo nsaba Allah abagumye n'enjozaayoza abatuuse ku ssanyu ekkula buli kyomu gy'oli gy'otuuseeko nsaba Allah akumalire nze ne kojja ow'ensonga tutemeeteme ensonga ezitambula mu ggwanga Uganda bingi ebitambula byonna tugenda tubisunsula abaana ab'obuwala ennaku ze tetutegeera bamaama nammwe tetubategeera kojja maama bakoze ebintu bingi ne bataata bakola ebintu bingi naffe abaana bakola nabo ebintu bingi nze kojja kitonsa oba kitonsa abo group nyongera okubajjukiza nti nno twakukolera yakuuni yakuuni ekuyambako okubalansinga diabetes tukukola ne kiggwa extra kacupa kafaako kalungi nnyo kakuyambako okubeera nti nno kakumalira ensonga zo bino bwe mbeeramu ate simanyi omukyala agaana otuuka ku ntikko atya tulina kano akacupa kaffe kakiggwa extra ka $50 gyokka buli wakasanga ka musajja ka mukazi ka musajja abakazi twabakolera g'amakerenda kano ka musajja okanywa n'ogenda essaawa zo zoyagala bulungi nnyo gwe wennyula abakyala gana amakerenda weegali bulungi nnyo tulina ne katompona folds obwo mbunoonyeeko mujje mu bufune weebuli kanoonywa obusaanikira buna bwokka ng'ebula essaawa 2 ogende mu kazannyo waatajja tekalina kyekakukola kankanywa ku makyajja lwaggulu it is okay bw'oba ogenda kanywa ku makyanga agenda kujja lwaggulu singa ofuka emirundi 3 kaba kaweddemu oba olina okuddamu noonya obusaanikiro bwala bumeka 2 naye kati oba okanywedde mu ssaawa 2 kasita tofuka ofuka yongera onywe nywayo obusaanikiro bulala bumeka 2 kubanga kayamba ebintu bino wammanga kisoka kakuyamba okubusitinga testosterone hormones zo kali acting sperm production nebeera ng'eri ku high rate abasajja basinga obungi wano first round bawangaala second round tebakomawo basinga obungi first round bavaamu mangu ekyo kikwata kyange 80% bakola first round bulungi but tebakomawo okitegedde no bamunoonya ne bamunoonya n'agaana okudda asobola okuba wano anti kati wano mwe abasajja asinga okukola obulungi abeera mu ddakiika 7-5 naye nga nakugamba nti first round yakuba eddakiika 2 second round eddakiika meka round ey'okusatu nga Katonda agikuwadde olina okubeera kati w'eddakiika 4 ku ssaawa era naawo awo omukyala aba amaze okutaba asobola n'okukulinda essaawa 3 omukyala second round ne first round temuteeka waggulu emuleka nga ali average naye singa oyitamu n'ogenda waggulu cells zonna zizuukuka kati tubale mupiira ekyenda kasita kiggwayo ne bongeramu 3 gali ate omukyala mwezi eddakiika 3 ze bongeramu extra abeera gomite nnyo eno ye yakuuni
eya diabetes mwe balina sukaali. Ku kachai. Oteeka ku mazzi gagabuguma ennaku 25 sukaali aba omaze omugoba. Mashaallah. Bali mu kuziikula Kafeero. Yawedde dda. Essaawa eno kati twagala basawo babeere beerufu bakole omulimu gwabwe mu bwenkanya. Batya? Baleme kulemerera kugamba nti omwana ono wa Kafeero tebattira muntu yenna ku liiso. Twagala kumanya musaayi gwa Kafeero mutuufu. Omwana wa Kafeero mutuufu yaani? Omwana wa Kafeero atali mutuufu yaani? Bwe tusanga omwana wa Kafeero eyeeyita abadde yeeyita omwana wa Kafeero nga si mwana wa Kafeero ng'alina ebintu bya Kafeero by'atunze, kiki kye tugenda omukolera? Yo kiggwa kitya? Anti kye twagala okumanya nakyo. Tugenda kumuleka agende n'ebintu bya banne oba tugenda kubaako engeri gye tumutetenkanyaamu aseseme. Wali ono sesema? Ate lwaki tukulekera ebintu ebitali bibyo? Natunda kyagu. Anti watundira mbukyamu bumenyi bw'amateeka era buli muntu yenna yagula ebintu bya Kafeero nga DNA tennafuluma nga tebannaba kuyisa bintu bya Kafeero n'abaana ba Kafeero. Tukikkirize nti wagula mu bukyamu. Nakugamba nze nali emabega. Edduwa yonna gye mbadde nsala baziikule Kafeero ategeere abaana ba Kafeero abatuufu. Allah yajjanukudde era omulambo gwa Kafeero guziikuddwa. Twetondera bonna bekinyigiriza okuziikula omulambo gwa Kafeero. Kagudde mu ntaana kuba ewali obulamu bwagwo obw'olubeerera ate wenkere mirembe. Okusinga buli lunaku tunaabeera ku Kafeero nga tumudisikasinga mwaka ku mwaka. Abantu abasinga obungi tebamanyi bintu bya Kafeero. Ebituufu biri luddawa. Abaana ba Kafeero tebabamanyi abatuufu bali luddawa. Kati twagala tutunuulire mu mbeera yonna nga Kafeero amaze okuggibwako DNA abaana abatuufu baliwa tutambulire awo. Nakugamba nti waliwo abantu Musa basugoli mwe n'amawulire. Nakugamba genda Entebbe ku airport waliwo omwami bamuyita Dede munoonyereza nno omwezi okubewa ngamba akyambuzi. Oyo Simon akyambuzi. Oyo omusajja amanyi ebintu bya Kafeero. Kati kikyagasa. DNA egenda kuprovinga abatali baana ba Kafeero muveemu mutambule mugende. Nze nno ndi musanyufu. Otya? Omukunji okuba ng'aziikuddwa agenda kukolebwako sampe entuufu addeyo awummule mirembe. Bangi baali baagaana nga bakiganye naye nga tetukigenda kuggwa. N'abaana abamu nga bagamba lwaki oziikula taata? Taata aziikulwe ate bamuganye okwetereeza. Kati taata aziikulwe. Kyekyo baana ba Kafeero kati mwe muli gababugumye. Gababugumye adde bali ebintu bya Kafeero. Buli mbuzi ku nkono ya bamanyi kati gababugumye bayinza n'obutalinda bajjako musaayi ne bayotta. Ne bakola bati? Ne bayokya omusubi. Ne bayitamu. Abali bayita abaana? Bayinza obutalinda nkutidde. Anti buli mugerwa buli katumba buli segawa buli kawuki abadde yayita mutabani wa Kafeero. Kati yesaawa. Kiveewo. Mugenda na kutegeera nti nno Kafeero ekyo awe baamuziika tukyasa n'omukyusa ne tumutwala baamunaanika. Anti kati gwe ddaawo kipika nnyo. Era nolwe muto bwe mwaŋŋamba tajja kuziikula taziikuddwa. Aziikuddwa naye omuti baagutema ogw'ekijja. Ate omuti kye olowooza tiwali nsonga. Kafeero ali mu nnyumba ye mwawummulidde teetaaga miti. Yeetaaga kumanya baana be batuufu. Naye waba ye teyeebase. Tasobola kwebaka. Mwaka ku mwaka. Era tuzze tusaba Kafeero towummula paka lwaba muziikudde. Kati agenda kuddayo awummule mirembe. Kati wano tugambire abasawo. Mukole ekintu ekitu. Temugambe nti ono abadde ayogera nnyo mu mawulire tumuttire ku liiso. Nedda. Tetujjayo eggumba eddala nga si lya Kafeero. Tetulijjayo tetukwatako. Era njagala poliisi mukole omulimu gwayo n'abasawo mubeere beerufu. Eggumba libe eggumba nga lya Kafeero. Tugenda kulaba bye bayotta. Nze nina obukakafu bagenda kudduka. Onye oli musajja Muganda. Baziikula saa mmeka entuufu? Kisinziira kubanga Kafeero teyalina muzizo gwonna nti oba Ssaalongo oba kinedda muntu wa bulijjo. Kasa mukola emikolo. Tugendebwawo kuba abantu abamu bagamba nti nno ki? Anti baziikudde misana ate abantu bagamba baziikula kiro kati tusanga ggwe kkojja w'abaana. Kasita mukola emikolo giriwa egigobererwako okuziikula omugenzi. Otyo mukirizibwa okumuziikula anytime. Nkufuna.
kasita mukola emikolo mumubuulira mumuteekateeka tugenda kutataaganyamu katono otyo era ne mumuwa ekijjulo ne mumugjayo tewali kirala. Kachumbali yagenze ayinza obutabeerayo y'omu ku bannamawulire ayinza obutabeerayo munnamawulire wa famire ya era Kachumbali akoze bintu mwetagala tufuneko ebifaayo tutegeere kiri kitya mubuuzeeko waliwo emikolo egirina okukolebwa waliwo emikolo egiteekeddwa okukolebwa anti aba akyuka omuntu yenna kasita aba ng'ashifutinga ava waali adda ewalala bale maye bamuzzomu mwennyini era aba nti kati aba amaze okukyuka azze tumanyi nti omuntu tayingira nju n'afuluma kituufu kati wabaawo emikolo egikolebwa kati balina muteeka mu nnyumba oba wali wennyini webajja enju ye ey'olubeerera kasita ogifuluma n'oddako ebbali era bw'oba odda waliwo emikolo egikolebwa kati bwe batagikola era nawe wajja bbaawo obuzibu kati kitegeeza kyemmanyi kuliko omuntu omukulu ani nga bwebaba tebabikoze babeere beegendereza ne famire endala zonna ezigamba mulina okuzikula nga mulina kyemutuuseeko mulina okukkaanya emikolo gikolebwa waliwo emitendera egigenda munnamawulire ali bizi munnamawulire wakafeero ali bizi DNA nsaba ekolebwe bulungi musajja bamuswazizza nnyo tebamuswazizza ojja emyaka 15 tuli mu mawulire agenda kuwummula agenda kuwummula nebisirikirwa baddeyo tayinza butabaayo ate bisirikirwa ye byonna talina mwana talina mwana kyangu nnyo okubeera n'omukyala nga talina baana naye nga gwosinga okweyabiza yamanye ebyama bisirikirwa yalina ebyama bya Kafeero obugagga bwa Kafeero bwonna bwava ku bisirikirwa kyokka yagaana okuzaala bisirikirwa yaleeta ddiiru zonna gwe z'omanyi Kafeero zayitamu eya MTN actually za ddiiru MTN yasinga okubeera ey'amaanyi era yasinga ogaggawaza Kafeero bisirikirwa ye yagigubako okubeera ng'ebeera successful. Abaana bamugoba mu picture ne bamugamba tetwagala be bayagalako twagala balina baana. Kafeero obudde obusinga obungi bwonna yabusinga obubeera ne bisirikirwa n'okusinga abakyala be yazaalamu abaana. Era bisirikirwa amanyi bingi okusinga bamaama baabo abaana mu bemumanyi. Abamu Kafeero yeebakanga ku mukazi n'amuleka n'afuna olubuto ne babeera nga tebazzeemu. Kafeero teyabeera na mukazi nakibagamba nti wuuno omukazi mufumbo tutudde wano ntudde ntende ne Kafeero mukazi wange wewaka ne yabanga n'abo bamusawo bemumanyi abaawaawo babeeranga awo emabega awo prayer palace waliwo omukyala yali musawo yawangalako ko naye akabanga naye ng'era si bafumbo nga kisenso kye mu nkondo yaayo atali mwana wa Kafeero tulabagula anti awo wenjagala kati we tugenda okudda kino bwe kiggwa tudda waali nakyo tujja kiggusa yamala bbanga ki DNA DNA terina kulwayo bijja tuwa weeks 2 bijja bba biwedde balamaddemu abayite mu woofiisi asome omu ku omu mbugwe kitonsa yitaawo mujja kugenda nate okulaba nga ffe ba Luganda baaka owayo DNA owayo DNA ate oledde eggumba gyeri ngamba omusaayi nga ngenda nga bagujjako nga bakompeyali olwo bali nga batubagoba mu kika kati enkayana yessaawa eggwewo egenda kuggwawo mugenda nnoonya ebika byammwe temutumalaako mirembe. Omusajja alina kuteekateeka kuba ensonga zino kojja teyateekateeka oba yabateekera ate okufa kukuba koodi tekukuba koodi nekyengeza kukubuuza Kafeero yateekateeka n'abaana b'abatuufu abamanyi kyova olaba ali mu kkaayana si baana be bakaayana Kafeero yakaayanya abaana mubadde ki ye Kafeero abaana b'abatuufu abamanyi kati kankubuulire ojja kwekanga ng'oyo Simon Dede ng'alina olupapula olutuufu oluliko abaana ba Kafeero abatuufu 7 lwakusirika bali abaana 26 aba 45 nze simanyi oba wenjogedde enkoze ensobi 7 ng'oyogedde batono naye nze nkugambye nti abaana ba Kafeero 7 bagenda kulabika bona babeera mu mawulire abakuba enduulu kati banaalangirira omwezi ogujja nga abaana ba Kafeero bali 7 onoogamba oti
Ndijja wano nekukwata mu ngalo. Nengamba ojja bukyanga oyogera leero oli mukukutivu. Kikwase Katonda. Oli wende. Abasawo temukola era. Nze nkugambye omwezi ogujja tugenda kulangirira abaana ba Kafeero 7. Osembayo okuwutira abasawo baga abasawo mubeere beerufu temwongeramu yaddaaba. Wayinza bayo ekintu kitogo pisaawo temwongeramu yaddaaba. Era bwe tunalaba nga waliwo wakoleddwa ensobi tujja kukomawo tubatereeze. Tuddamu tubabe eggumba liriwa. Tetujja kwebaka. Mwe mugeze mutuwa abasukka 7. Bweyogedde batono ku baana 2. Waaye oli wendi. Musajja nga yakola omulimu. Tegusigugwe bamuyambangako. Mulimu ne banne bennyini abamubeeranga ku lusegere. N'abakaya n'essaawa zino abagamba temusiikula. Nkutidde. Just nze ngeza bugeza nti abaana ba Kafeero nga bali 7 mba mutulaga. Nze ngeza bugeza sigambye nti bali 7 naye ngeza bugeza. Naye bwe bajjanga nga bali 7 ngondeetere ekkanzu yange. We bajjanga basukkamu. We bajjanga basukkamu. Nga tujja kubuulirira ekyokukola nawe wajja bbaawo ekyokukola. Ngamba nze ogenda kundeetera ki? Ekinja kuwa omwana ow'obuwala owase ate obuwulu tobukooye. Mashaallah. Yakuteekerateekera. Tusaba Allah ateekemu obwangu. Allahumma amiina. Oba nkutwala e Zanzibar. Kate nategeera nnyo eri ewa Mungu. Anti bayagala nkutwala e Zanzibar nayo waliyo abakyala owaseeyo. Noonye abo eddiini balina. Kate Zanzibar togimanyi. Abarabu bokka. Bwani yagamba mulimu abatanya kabisa. Zanzibar ebbaala gye ziri naye zammwe abakyalayo. Swala 5 olina okuba ng'ozikwata. Bulungi nnyo. Quran. Eyo kwakulira. N'oba togimanyi mu mutwe naye ng'osobola ogisoma. Bulungi nnyo. Ebisigadde Allah yakuwa. Ate yajjira ku mission. Yaki? Kufumba na kuzaala. Olubana ab'e Kampala. Bana ab'e Kampala. Andi ab'e Kampala ebifo byonna babimanyi. Kati gwe jamuga nti tuule waka nga ate yayagala kugoma. Naye yo oli omuleeta ng'ali waka muga nti omulimu gwo kulabirira nze na kuzaala. Avaawo agenda mu Jjuma, luva mu Jjuma ng'addawa. Wakafumba ttooke. Akakufumba ttooke. Bwe buvunaanyizibwa obwo bw'aba alina. Byebyo bye baba bagambye. Maama Joanita Kawalya gwe wojja n'ogamba genda osaaledde wakafumba bye yagambye taata wange tasobola kumpeerera n'ateekamu ssente n'ompasa ate n'onfuga. Anti nakugamba nti okufumbirwa si kya buli omu. Okufumbirwa si kya buli muntu era si katala. Okufumbirwa kyeyagalire. Okufumbirwa decision, okufumbirwa sacrifice. Kituufu. Kati atayina ebyo tomutawaanya. Okay. Maama Joanita Kawalya simanyi yamutaddemu kamera. Shiba. Era y'ensobi nnene nnyo. Kyobola nze mbagamba nti mwegendereze nnyo. Waliwo kye tuyita stage fixation. Obudde bwe walina okubeerera mu kamera walina bye wali okola. Kati ate mu time walina okuwummulira onoonya kamera. Kyangu nnyo okukola ensobi. Okay. Bano abakyala kati gwe Maama Joanita Kawalya ate nakyewuunyiza nti ate ne Shiba yamusinza okulizoninga. Kubanga kibi nnyo kubanga maama tayingire enkaaga. Ono Shiba alinga mu 3. Agenda mwana. Oli maama kagendanga na mu 7. Mukulu. Mukulu. Kati ate Shiba yamusinza okulizoninga. Kubanga Shiba yazaala musajja mufumbo. Nakkiriza nti ye waddembe n'okubeera nnamba nnyo bannamba 10. Ekyo yakyogera. Kati ate ngamba otya nti nno kkiriza omwami wa kufuula ennamba nnyo bannamba 5 aleete abaana bali abalala ewaka obagobewo. Okkiriza obeere n'omusajja oyo. Takuza abaana batali babe. Ani? Maama. Anti kyengezaako okuga nti ye Shiba essaawa eno yakkiriza abeere ennamba nnyo bannamba mmeka? Oba 10. Oba 10. Ye waali. Yakyeyogere. Naye n'amala n'agamba nti oli ababba wange era abataata w'abaana bange. Kitegeeza omwami abaana bazaala mwami wa Shiba baba baana ba Shiba. Kituufu. Kati gwe ngamba otya nti Maama Joanita Kawalya tosobola kulowooza ekyo nga tonnaba kwogera. Gw'olina bukakafu ki nti nno abaana bonna b'ogenda okulera bagenda kuba bantundu eyo
togenda kuleeta muntu yenna mulala nga si wa musajja nti omusajja azadde omwana amukuleetedde ng'ate ogamba nti oyo musajja wo omwagala. Okitegeera mulimu abantu abamu era naddala abakyala abakulu muleke kutulaga buwutta bwammwe. Ekyo tukibasaba. Sivumye. Nze nkugambye muleke kutulaga buwutta bwammwe. Waliwo abantu abamu nga bayinfluensinga abantu. Kati ono omukyala badde simwegenderezanga nnyo. Naye bwe natandise omumwegendera batunda ebintu kati ebyentandise omulabako. Nga tasaana kukukuliza mwana. Nga tasaana kubeera ssenga wa mwana yenna mu Uganda. Era simanyi oba alina baganda baabalenzi oba talina. Kati bw'obuulira bw'okwata omwana we agenda mbufumbo n'omuweereza omuntu alina endowooza efaanana bw'etyo. Olaba ennaku zino obufumbo bumenyeka mangu. Omuntu abeerawo nga tamanyi value ya musajja. Omuntu abeerawo nga takimanyi nti nno challenges n'embufumbo zibeeramu. Omuntu abeerawo nga takimanyi nti buli lw'obeera omukyala yenna olina sooka kuwuliriza musajja wo ky'aggamba. Mu ekyo omusajja wo ky'akugambye mw'otandika okukola decisions n'ogamba naye mbadde nsaba tutambule mu kkubo ebyo nsaba kibeereko kkubo ekityo olabye otya. Era singa olaba ng'omusajja akalambidde omukyala yenna Katonda yamukola ng'ayina okusooka okukkakkana. Naye baga nti egyenkanankana n'ebisikite zaaka. Simanyi oba maama ono alina obufumbo mwatudde. Myaka 3 tuyinza omudisikasinga ko atalina bufumbo mwatudde. Kati alina obufumbo mwatudde sooka osaasire omusajja amulina. Awangaalidde ku maggwa. Anti nkugambye kankebere wano emyaka nga wote awangaalidde ku maggwa. Myaka ki gy'ogenda okkebera? Yennyini gye yayogera egy'obufumbo kyangu nnyo. Ne basenga tubalaba ku social media nga bagamba nti ffe ebitiibwa tuli abasajja baffe ng'asula ogu bw'omu mu nnyumba naye ng'ali mu kulimba public nti alina omusajja ewaka. Kati ebyo byonna tetokebera na myaka tegitugasa. Bino bye yayogedde tebikyatugasa. Oba alina emyaka emeka oba amaze mbufumbo bbanga ki olwedde yakoze dda ebintu ebyo. Myaka 31 tasobola kuba ng'agiwezezzaayo mbufumbo. Yakyeyogerera. Tasobola. Mpozi nga ye yawasa si gwe baawasa. Byawukana. Eyo statement gye yakoze yokka tasobola kubeera na musajja. Ate bw'owedda gw'oba oyogera ekyo anti edda omusajja yayendanga ebbali n'azaala omwana amanya nti omwana wange ali mu maka ga gundi. Ne gundi n'amanya nti nno omwana ono wa gundi ne bagumiikiriza. Okitegeera? Kati eno generation ogiraba gye tulimu yakusomesa nnyo nga tuyitamu mu abantu abawangadde nga bano bamaamaani. Era bye yabadde asomesa. Bye yabadde awubisa. Yawula okusomesa n'okuwubisa. Yabadde ali mu kuwubisa. Ogenda kunnyonnyola. Ffe tukusaba ekintu kimu. Bw'oba olina omusajja ng'omuwuliriramu nga byaggambe abiwulira akugye mu kamera. Amugye mu kamera. Addeyo gy'abadde mu kamera. Addeyo gy'abadde. Anti bagamba nti kabakamwako. Ebbebe kulu yaluye. Nti omuntu nga tannayogera olina ekitiibwa ky'omuwa. Kituufu. Bw'atandika okwogera era ekitiibwa olina n'ekitiibwa ky'okola ki? Ky'omuwa. Kati tubadde tumuwa ekitiibwa nga tannayogera. Kati ate bwe yatandise okwogera ekitiibwa kye bakimuggyeeko. Mwe nga baani? Nga batunuulira ensonga. Nze olwaira okujja kitonsa bwe mba mbuli omwana ow'obuwala mu mugambo omusajja talina mwana wuwe. Omwana aba wammwe. Si wa musajja. Waffe. Omwana wammwe. Mama yakiganye. Anti kyekyo kye nkugambye nti kati toddamu kumutikka buvunaanyizibwa bwonna. Etumuleke nga bw'ali. Omusajja yenna omukyala ali eyo mwe baganda bono omukyala simumanyi nnyo. Simumanyi nnyo yamaze kukola bya kiseru ne ndyoka mu followinga. Mujjeeyo abaana bamwe ng'obudde bukyali. Ono si muzadde ono si kalera baana. Tasobola. Senga w'abaana? Nedda. Ow'enseni?
simutwalira bange totwalira bange osobola omutwalira abatayina nsa ate nina mwagazaki kubuulirira kati bino kambi kubuulire omusajja ndaba beera mwegendereza nkuwulira kojja ku mukyala yenna gw'ogenda okubeera naye ojo sooka otegeere enneeyisaayi sooka otegeere amaka mwava kikulu ekyo kikulu okay tupapye nnyo n'osanga omusajja n'apapa olw'okuba ayagala okubeera n'omuntu olw'okuba ayagala okwegatta n'agala gundi kaakoze bw'ati kambeere naye waliwo omuntu nga Katonda yamutonda nga naturally tagenda kuba mufumbo owasatu mugumu emyaka nga ali mu bufumbo anti nkugambye ne basenga kuno kwe bali beewaayiriza bagamba nsula na musajja nsooka keera ku makya kulabirira musajja wange naye ng'azuukuka n'ekyenkya kirya ku pakalasiti bangi be basinga obungi otyo nakugamba kola okunoonyereza bakojja ne basenga ku 100 ojja kusanga abafumbo bameka 2 abasigadde bakojja ba smart wire basenga babayita batya bo babeera bashuga mami babeera bashuga mami bannakyeyombekedde oyoleesa ekigambo ekituufu babeera bannakyeyombekedde bwe genda okola okunoonyereza enamba esinga bano bonna basenga bakojja ba motivational speaker baani bonna bannakyeyombekedde naddala nakuba embabbalala omanye amaka g'abantu agafudde olwabo basenga bakojja najja wano noga nti bwe si following oyo byayogedde nja kubandika ekikyamu nga talina yadde gwakeera ku makya n'afukaamirira n'abuuza wadde omwambu onanya kukazi akooja nga talina nkwe Katonda anti gwasuze naye mbuliri mupangise ate abataba na budde bakeera ku makya yamumazisizza ekiro ng'amuduloopinga omwezi ogujja bw'anaafuna ejjakirizi ng'anoonya omulala singa amuyita anoonya mulala nkufuna baganza buvubuka abamu bafuna n'obujja ku bakazi abali mbufumbo n'amulwanirira twa extent n'atuuka okumulemesa obufumbo bwe olw'okuba ayagala omusajja oyo yamweddize anti basenga bebasinga okuba obubi bebasinga okuba n'ennyonta y'omukwano bebasinga okuba nga tebamanyi mukwano bwegenda bonna buli omu nja kuwa lisiti wano bw'otandika okugenda ng'otwa ku buli lisiti mukyama noonyereze ogende obagwire kava ojja bala nga bayitawo n'obuveera bwa chipusi bayingira mu nju zabwe ayingira na luggi lwe n'asibawo olw'omukazi omwana ate bali babayina bebasinga okubutamanya mukwano bebasinga obutamanya bakwata musajja nkufuna bebasinga obutamanya value ya bufumbo kati nga bajja kuno balinga emiti generate obusala emiti bawoggana bali mu kudisorganizinga abaana abato bagenda mu bufumbo bababuulira ng'obufumbo bwe buli obuzibu ennyo simanyi omusajja mukole bwoti omusajja omukole bwoti abamu bali mu kupromotinga obulogo babuyita batya siriki bw'ajja n'asanga omukyala nti oyo omusajja wo yeetaaga kulogamu nti oyo omusajja wo yeetaaga kulogamu okitegeera abo basenga bibabeeramu bwemuloge mukwatemu musajja wo mulogeemu bwetwomulogeemu ajja kugenda bwe batyo bwe babeera n'omuyimbi ng'awunya bulungi omuyimbi ng'awunya bulungi perfume factory yeyeekolera okitegeera mwemu abayimbi akuyitako nno n'afuuka ekizibu n'ogamba teyali mpiseko omuyimbi muyimbi gw'eggwanga tomumanyi tudde ku nsonga so aba basenga temubagenderako akugamba mbu sooka ologe ku musajja awungemu maama byayogedde ekitegeeza yasobola okugamba kanne kavumbike mu mmere kati oyo omulaba talina yadde quality yadde ki enjoga gyayogedde zisobola okukuuma omusajja
kojja nakujjukiza bulungi gwe mukyalo yamaze mu bufumbo emyaka 3 mu gumu. Nange era ne nkugamba kibasenga ne bakojja bali kuno akugamba nti nze mukyala wange kino naye nga talina yadde olunaku n'olumu lwe yali afunye ku musajja. Nkufuna talina olunaku n'olumu lwe yali afunye ku mukyala n'amuteeka ewaka. Okitegedde? esebo So kati basenga mukoze kyamaanyi nnyo okuwubisa abantu. Kati ono maama nani wansene n'oyo maama Joanita Kawalya bandi Batani yamuleetedde ebizibu n'amutunuza mu kamera. Ate yabadde waani? Yabadde wa Shiba. Kati Shiba naye kati YouTuber. Naye YouTuber kati. Akakola kati ezo program ziwera 3. Kati naye anoonya kantu. Esebo. Naye yakakoze mu kubuulirira abaana ba buwala. Nakugyayo ebizibu bituluma ku mutima okijjewo. Kikuveeko. Kisooka kya byonna. Shiba ne gwe yabadde naye ku pano y'emu bonna ebigenda mu maaso tebabimanyi. So bali mu Uganda. Naye ebigenda kyangu nnyo okubeera mu Uganda ng'ebigenda mu maaso tobimanyi. Era bonna babiraba, bonna bakyala. Kaakati era gwe omusajja ndaba ali eyo. Ofunangayo akadde n'osooka n'oyogera ne ku muntu gw'ogenda okubeera naye. Ate waliwo ebigambo by'olina okuwuliriza mu muntu oyo ne by'otalina kuwuliriza. Gebiriwa. Kati tojja kuŋŋamba nti Shiba tafumbirwangako. Ekitegedde? Kituufu. Era tayina idea ku bufumbo. Era yakyogera tayagala bufumbo. Kati then ate ovaayo otya n'okwata omuntu simanyi oba yali yawasa gwe baali bawasa emyaka 3 mu gumu nga naye n'ebigenda mu maaso tabimanyi. Kiki otegeeza mbu ebigenda mu maaso? Kigaziyiza abalabi baffe. Ebigenda mu maaso mu bufumbo tebabimanyi. Baakoze puroguramu etali yaabwe. Ey'omu maka. Kati ebintu bye twogerako bya mu maka. Kituufu. Bali tebabimanyi. N'oli akugamba mufumbo. Ewaani. Ewa baabu. Anti kyekyo kye nkugambye nti ne basenga bangi wano. Ekyo kyo kiremerako. Kiveeko. Kyangu nnyo okuba ng'omukazi asula yeegatta naye nga talina waasinziira. Joanita Kawalya kyavaayo n'akugamba. Kusente taata wange ze yanteekamu. Okundabirira ku yanteekamu. Atompa so nfuge. Anti kyekyo kyeggambye nti si buli muntu, si buli kwaliti ya muntu nti egenda mu bufumbo. Nkufuna. Mulimu kwaliti z'abantu ezitagenda mu bufumbo. N'ayingira obufumbo. Kati kankubuulyeko kino ekintu kitegeera. Omuntu yenna asuubira okuyingira mu bufumbo. Olina okumanya biki bye weetaaga mu bufumbo. Abantu abasinga obungi bagenda mu bufumbo ng'ekirubira kyabwe kyakwegatta. Sex is everywhere. Ekisooka olina okumanya omusajja biki bye mwetaagamu. Tofumbirwa musajja lwakuba akulabikidde bulungi. Noonya biki by'omwetaagamu. Ekyokusatu olina okumanya nti ku bye mbadde nkola biki bye ngenda okwerekereza. Omuntu yenna nga toli willing kubaako bye weerekereza era toyingira bufumbo. Ebyaddala? Obufumbo olina okubaako ebintu bye weerekereza. Noga nti kati kino nja kukireka na kino nja kukireka. Ebiseera ebisinga osanga omusajja nga badde akuba ebbaala buli lunaku. Wawasa omukazi n'atandika mu wiiki ejjukubamu emirundi emeka? 2. Bwe kigenda kigira n'atandika okuba nga ajjukuba gutya? Gumu. Kati n'atandika kugireka nga lwagezezzaako okwagala ayitayo na mukyala we. Olwo agenda akyuka. Bwe kityo bwe kiri. Omwezi nga ye tufaaki. Kati ono maama Nandujja kyeyandibadde ono maama Joanita Kawalya bye wandibadde tukusuubiramu okujja okwogera kulaga baana ba buwala nti obufumbo bugumiikiriza. Kulaga baana ba buwala nti omuntu yenna kasita agenda mu luggi ekikuyisa omukyala olina okwaniriza buli ayingira mu nnyumba. Omuntu yenna mu kkubo temuli lugja. Nze bwe nkwata omwana ne muleeta ku mukono n'enkyama ewaka wange mu luggi omukyala olina kwaniriza mwana oyo gwe nkoze eki? Gwe ndeese. Nina ensonga lwaki simulese gy'abadde ne muleetera gwe. Abasajja bwe bakeera ku makya ne babateekamu obwesigwa. Obwesigwa mwammwe mu bukuume.
omwana ono talina musango. Okitegeera? Nkufuna. Bw'omala okwaniriza omwana yogerako n'omusajja omugee nti kati ate munnange kino kyazze kimugee nti omusajja mwe mukkaanye. Naye omwana ono ali innocent. Era talina kuyina waayingirira mu lutalo lwonna wakati wo gwe omwami n'omukyala yabeera bbali. Okitegeera? Ate naawe omukyala era oyina ebisuubizo bye wakuba. Lwakuba nti kati ennaku zino ebintu by'okufumbira tebikyaliwo. Lwaki? Nkwagala nnyo ndabikidde bulungi bangi. Obeera n'omukyala ewaka nga buli lunaku ayina nga mwewaka mukimanyi nti nno okwenda kw'omukazi kwe kugenda ne yeebaka n'omusajja. Kyembadde mmanyi. Ebeera climax ya bwenzi. Kiba kitya? Omukazi atandika okwenda okuba olunaku lwawadde omusajja yenna atali bbaawe obudde ku WhatsApp. Batandika obudde ku ssimu ne boogerezeganyaamu. Era ebiseera ebisinga omukazi bw'aba atandise okwogera n'abasajja ku ssimu ab'enjawulo tabula. Tabula oba osobola okumulaba. Password zikyuka? Bingi ebikyuka ne password tezinnakyuka kubanga si buli musajja nti aba ayagala okukwata mu ssimu y'omukazi. Amasimu agakuba akukuta? Akukuta. Atandika okufuna program zaawo ezitambula bwe bityo. So kati ebyo gwe maama Jonta Kawalya ezo sacrifices olina okugamba omukyala. Nga nti okusalawo okwera n'omusajja bino olina obitunuulira. Ate gwe buli lw'olibeera n'omukyala n'alireetinga ku nsobi zo gwe manya eti kati omukyala ono waliwo ekitali kituufu. Era gwe omusajja ali eyandaba, omusajja ali eyantunuulira, olina ensobi z'oyisobola okukola mu kwagala ne zituuka ne zikunyigiriza. Lwakuba temukimanyi nti olunaku lw'oliraga omukyala nti omwetaaga nnyo kati ate ye waddira n'akwata wiponi eyo wabeera amaanyi ge. Akifuula kyakulwanyisa. Akifuula kyakulwanyisa. Era nti kati omusajja ono ne batalina kyagenda kukola ajja kuteerawo embeera. Nkufuna. Abakyala Katonda yabatondebwa nga balina okwagalibwa. Era abasajja mbagamba nti nimba mwagadde nnyo temukola ki? Olina okulekawo space. Tokipika nnyo. Olina okulekawo space. So n'olwekyo abaami mwegendereze. Abantu bano bwe bayagala okuyingira mu bufumbo tunuulira famire mujja omukyala beeyisa batya olwo famire ezimu nga tebajja kukutegeera. Ne bw'onookeera ku makya n'okola ebifaanana bitya nga zo bwe zityo bwe zikola ki? Bwe zitambula. So teweeraliikira teweemalaamu maanyi. Anti obufumbo bulaba luutu. Love luutu. Ebyaddala. Ng'ono omukyala era ali mu kukulumya omutwe. Ku tayimu gy'omulina. Yayinako tayimu ng'era ayina gy'ali. Gwalumya omutwe. Nedda ne batamulumya mutwe. Gwe ali mu kulumya omutwe olw'omukyala. Anti okwagala kibeera kiseera. Kituufu. Omukyala oyo okubeera naye ne mukola sexy ne mukola kyebeera moment nga tayimu eyo yiyo. Era waliwo bwe yali akola sexy nga tali mu mukola naawe. Kituufu. Okitegeera? Kati bino bye mugwirana n'otema kino n'okola kiri tandika okuba flashback. Bwe nali sina mukyalo yali teyeegatta. Yali moment y'oli kwe yali yeegatta naye. Kati oli mu kwegatta naye. Just eyo moment yo. Wasobola obbaayo moment y'omulala. Omutegeera? Bulungi. Kati abasajja kyengezaako balaga temugwa ddalu ku bakyala tufune we tukoma oba olina ofuna wookoma. Gwe omukyala omukulu ng'oyo tayogeranga nonsense ne tubeera surprised. Nakugamba nti range ya thinking capacity y'omusajja ey'obusiru eri 40 ey'obugezi eri 60. Kikyo yita nonsense. Thinking capacity ey'okumanya n'okutegeera. Kati ya maama gy'waniika eriwa? Nkubuulira bino kati tuzze mu lusawo. Thinking capacity oba thinking knowledge ey'omusajja ey'obugezi eri 70 ey'obusiru eri 30.
Kitegeeze ya serpent ebe nene. Aha. Kati ate omukyala. Ebaatya. Okutegeera n'okumanya biri 5-5. Bo batambulira wamu bati. Wamu. Fifite. Bosanga nga homoni y'obutategeera yeyambuse abamusiru nnyo. Y'obutategeera ng'eyambuse. Kyokka abo omusanga ng'ey'obutategeera essenge y'okutegeera eyambuse kugamba n'abeeranga n'ono. Abamugezi nnyo. Okay. Kati ekyo bwekityo bwe kirenjinga. Kati toleetanga omuntu mu kamera nga tosoose kukola bode gundi. Ki? Bogamba ogira bo bali batya. Abaliwa. Enze gwogamba okuleeta omuntu mu kamera. Sooka omutwale mu kamera. Sooka omutwale mu ddwaliro. Bamale omukolako assessment ku mubiri. Kati nze ndi ntya kuba nakyo kimatalinga. Gwani. Nze aleese omuntu mu kamera. Mwe bannamawulire muli bagezi. Ne bano abantu bemukyaza baba innocent. Okay. Nga mubateekamu ekintu ekitali kyabwe. Bakutte ojja kusanga kojja kitonsa ali used ne kamera. Kitegeera. Kati waliyo abantu abasiru. Ne bano nabo kamera bazirudde. Baliwa. Ababiri abakyala. Nga bakola video. Script bawandiikira mpandiikire. Byayina okuzanya ne byayina okukola bamuwandiikira biwandiikire. Era tasobola kuzanya kivudde ku videographer kyamugambye. Kati ate gwe mukompeyalinga ne mukujja ebintu by'okulizoninga. Ebintu by'okulizoninga byanjawulo nnyo. Wabadde wensobi. Ebintu by'okulizoninga byanjawulo nnyo musooke nga mukebera abantu abo. Nkugambye omukyala. Thinking homoni y'okutegeera n'ey'obusiru byenkana. Biri 5-5. Abantu bano babadde bakolanga zi interviews ez'enjawulo. Nga bamubuulidde nti genda oyogere. Buli muntu alina ky'ategeera. Kati bw'oyaba onoomuzza mu music ajja kukubuulira codes, ajja kukubuulira lyrics, ajja kukola ki. Kati bino byanjawulo. Kubuulirira family. Bino byanjawulo birimu n'okumotivatinga abaana abato. Olina okubeera sensitive nnyo. Kituufu kyo. Kati temumala galeeta buli muntu. Musengejje. Kati ezo interview z'abashiba tetuziwa budde. Bonna obalaba. Babadde ki? Bonna balina gundi ezifaanagana, ideas ezifaanagana. Ng'eriwa. Ey'okuba nti sijja kuleta the moderator with the guest. Enkozi Shiba yabadde awagabuwazi. Kyekyo. Anti Shiba nze namugamba ave mu kamera. Addewa. Addeyo mu ndongo. Ayimbe. Ye. Ate akantu ke yatandise. Akaveeko. Lwaki takasobola. Anti kagenda namuttira bakirayanti. Waliwayo omukyala. Nga yawulira yagala mwana we amukuze nga ekitiibwa gy'onaita kala kyabadde alimu. Kati olwaleero awulidde by'oyogedde. N'agamba sitawaana. Asirise teyejjusa? Singa yasirise. Singa yakkakkanye. N'atayogera. Yandibadde influencinga abantu. Olw'ekitiibwa kiri kye tubadde tumuwa bulijjo. Tayogera, musirifu. Anti nakugamba omusajja bw'ayogera alina ekitiibwa kyafuna. Bw'aba asirise alina n'ekitiibwa kyafuna. Kati kiriwa kyogatta ku byonna. Akusirika ekitiibwa tubadde tumuwa kinene. Kyo kyamuwadde ng'amaze okwogera. Atakuza abaana ba musajja. Oba atafugibwa mu bufumbo. Nze nkugambye gwe omusajja ndaba ali eyo. Tofunanga kunyigirizibwa, tofunanga kutawaanyizibwa mu mbeera yonna ey'omukwano nti omukazi ayenze, omukazi simanya akozebwa ati nedda, naffe katubawa amagezi. Galiwa. Bw'olabanga nga omukazi gw'olina atandise okutawaanya. Sooka ologooze ku bintu bino wabimeka. Bibiri. Omusanga n'embuzi. Bunedda teyali. Ogenda muleka nayo. Ate gye saamusanga nayo. Weebale nnyo. Mu tayimu ng'embuzi yeevaako. Nkufuna. Waaliwo eyali amunyumirwa akaseera ako. Otyo. Era kati eno tayimu yo yakumunyumirwa. Anti oli byagenda byafuuka bikadde. Anti kati eno ye tayimu ye ey'okunyumirwa omukazi oyo. Nze mupya era waliyo ne tayimu endala nga waliyo amunyumirwa nga sibu.
Anzi twewasa agenda beera nange lubeerera. Obukakafu obujja wanga tebamusangako mbuzi. Galati ogijjawa. Oba tolina. Kati kola ekyo ky'osobola. Don't force yourself. Nti osanyusa mukazi, omukazi tebamusanyusa. Ogulira omukazi emmotoka. N'ogimukwasa. Agigulidde amafuta ag'emitwalo 5 n'aba w'amaanyi okusinga gwe yagula emmotoka ennamba. Ey'obukadde 3. Oli aguze buguzi mafuta ga mitwalo 5. Toyogedde mangi? Mitwalo 5. Aba w'amaanyi nnyo mu bulamu bwe. Okusinga gwe yakwata miliyoni 3 n'ogigula. Maama yabadde alina kukola atya? Maama yabadde alina kusirika kubanga tabitegeera. Era nze ngenda kunenya Shiba eyamutunuzzaamu kamera. Ngenda kunenya Shiba eyamutunuzzaamu kamera. Nkufuna? Iye. Tonenya maama? Sinenya maama. Kubanga tabimanyi bino. Maama wa ndongo, maama wa kudda waka, maama alina meidi, maama bba amulabako obudde butono, kyangu nnyo okumukuuma. Naye muzze mbufumbo buli serious nti tulolabirira omusajja tabisobola. Yensonga lwaki ku myaka gy'alina alinga alaba Titanic. Ate obadde ki? Kojja Tereza. Nkugambye ku myaka gy'alina obufumbo n'omusajja okuleeta omwana ewakokkulira wali mu kulaba Titanic. Tabimanyi. Mubamu omuntu nga yekyawulira. Si ye. Nakugamba abantu abasinga obungi we bali beeyambisawo bweyambisa kubeerawo ne tebalina qualities zibakkiriza kubeerawo. Gwe lwaki we wampasa tekimanyi nti nno lwaki we wawasa omukyalo oyo tewatawakkala? Ekyo leka kukyogera ng'atali musajja. Kati gwe mbuulira ku maama Joanita Kawali akyasobola osindika omwana. Ate bbaawo akyali mulamu akyasobola ozzaala. Maama takuze? Akuze ntakyasobola sindika. Kyokka ate omusajja gw'alina akyasobola okwagalayo abaana balala bameka? 2 oba 3. Kati gwe ngo nga tojja kulera baana. Gwekimanyi nti abakyala bafuna complication ne babagamba ozzaala abaana 2. Ng'omusajja ayagala abaana 7. Kati naye abeere mu complications ze ez'obulwadde aleme ozzaalayo omwana ebbali amuleete ewaka. Anti abaana abo bazimbire ewalala. Anti kyekyo obutamanya nti maama ali mu kulaba Titanic. Bintu by'obufumbo tabitegeera. Bintu byakubeera n'omusajja tabimanyi. Naye nsaba ono Shiba amukwateko mpolampola ajja mmusomesa kubanga ye Shiba akimanyi nti kyangu nnyo okubeera n'omusajja ng'alina omukazi omulala. Eyabadde awaga. Anti yatayinza kumumalamu maanyi kuba yamuleesenga masinale. Shiba ali munaga tiimu emulwalira. Yaleese mashinale. Ayatayinza kumumalamu maanyi. Oyo. Maama oyogedde ensonga. Maama oyogedde ensonga. Nkuzadde omwana akali wange. N'akakanyala. Kati ate okakanyalira mbutamanya. Okakanyalira ki mbutamanya? Yena kyesitegeera naye bannaye ku bakazi bano. Omukazi bw'omusanga n'omwana ayagala omuyisenga omwana we. Gwe ate bw'oleeta omwana ewaka. Bwe kiteekeddwa okubeera buli musajja bw'osanga n'omukazi n'omwana muyise bulungi. Naawe omusajja bw'aleeta omwana muyise bulungi. Tebabayisa balungi tukirabyeko kujja. Anti kati abo bano kati era n'ono maama Joanita Kawali ojja kusanga ngera mulimu abagwa mu kategole ye. N'omusanga ng'omwana amusuza eri mu kayumba kambwa. Tombuulira kati oyo mbuulira. Kati ddo munnange ng'ojja weegayirira muwala we ng'omuga nti munnange onyumira n'eka. Ate mu kivuga mukizaawa bannaaye. Era kati ate tulina kye tumwagaza kuba akaddi. Naye kati be yavaamu. Bo bali batya? Tulina okubawo tookyawo. Ey'amaanyi. Mugenda kuwasa mu maka ago. Naye wemba ng'eyabakuza. Ayogera statement eyo. Y'omwana kigenda bba kitya? Kyefena kye tuli mu kwebuuza. Yababuulirira. Ate nga ye bw'atyo bw'afaanana. Ne bamaama baffe ekitiibwa nga yababuulirira ki? Kati olumala nga batunenya abavubuka mbu tubayisaamu eggaali. Kyokola generation zifudde. Zifudde lwaki? Olwaleero bw'osanga omukazi nga gwe omupulaningira kubeera waka mubeeko bintu kandi nagamba nti 2 heads are better than 1. Ye ayagala kubeera yekka.
nkufuna oplaningira kubeera naye mubeko emutuuka yayagala kubeera yekka kyova olaba nti kati n'obugagga abantu bamanyi nti nno gavumenti yeereese obwavu nedda n'endowooza zaffe nazo zituleetedde obwavu abantu bedda baalinga bagagga nga tebajula nimbye babanga n'akasente ng'ate bakolagana tebaakolagananga olwaleero bw'ofuna omukazi masembe asooka kulowooza nti mpiseewo ntya nga nkozesa masembe tajja mulaavu ayagala kufuna ddaala kulinnyireka kati ebyo byakufuniddeko edda tasobola bikuuma myaka emeka 2 kyokka ate bwe mubeera mwena ne mutandika eddaala musobola okuzimba empire kati abedda bwe batusingiranga olwaleero omukazi bw'obeera naye waka alowooza nti kiki kye nnyinza okwekolera ebbali ng'omusajja tategedde bibabaamu lwasagamba katwezimbi njagala nzembe akayumba eri njagala mbeereko n'akantu kange ebbali omusajja kakola ki gwe mulembe kati eyendowooza buli lweyingira mu mukazi no development kati mwe abasajja ekyo ekibatawaanya kati tutandika n'otunula wa statement abamu ze bakola baakulira wa baabakuza batya beeyisa batya balowooza batya olyoka oyiwewo omubiri ku muntu yenna gw'oyagala ogamba ngu kyeyagedde kikulu empire ezimbibwa abantu bameka 2 king queen basobola okubuildinga the palace ate era oli yabadde na queen aliwa maama queen ki Shiba queen taba nakyeyombekedde kati ekyo kitegedde bye mulina okutunuulira n'omanya ti mukyala wange mu ndowooza oba omuwala gwendi naye gwendi mu kudeetinga birowoozo byange bifaanagana nkufuna bisobola okuba ebyenjawulo n'omala obudde bwo ng'olowooza n'omuntu atalowooza ky'olowooza oyogerako nya ku myaka gya maama ono mutugamba wesaali kuba kati bwetutunulira emyaka 5 gaalina oba kitegeeza wetuzza emabega eno wansi mwatugamba nga mbu omwana yabeeranga wa kyalo ng'era omuntu omulala atamuzaala asobola okumunenya kyaba kityawo soka okube mutto kyawo kati era edda neighborhoods zaabeerangawo nga oli maama ono taata era nga ewa neighbor eri oli maama wo no taata wo bwe abantu bakuza omwana afuluma agenda ku ssomero ono yegulira kweja emyaka oyo lijemu yanti era mulimu nagga nti ne mu kusoma mulimu abafuna liteeki si buli gwe babuulirira nti yayiga ekitegeeza asobola okubuulirwa ya sitiru n'atayiga asobola nga yakulirako ate emyaka numbers but brain ne IQ different kituufu ekitulya kiwakana kati gojja kuga nti omukyala mukulu ngenda mujja kaadi ayogere eby'omwana omuto bino byadde byakyana kito anti obukadde obufunamu ebi bibiri bw'otabufunamu nnyo kitiibwa obufunamu obutamanya ekitiibwa abadde takirina ekitiibwa abadde takirina ebbanga lyamaze ng'akuumye emyaka gye tayogera abadde akirina kati mu lunaku lumu era kati katonda ye bwatyo byakiseetinga nti bwelituuka ku myaka bwe giti ekitiibwa kyo kiri kugibwako wetwogerera akirina nawaatulawo okubuulirira bantu ogenda kumuggyako kigambo kyagenda kukubuulirira mwana ki mu kisaakaate kyogaa tebakyamuyita ng'ano nayo ki kubuulirira ebyo saakaate biba bigudde ebbeeyi ebisaakaate biba bigudde ebbeeyi anti obufumbo kulinga kusomesa oba oyagala bajja kuga nti eno gundi ejja kujja esobola okujja mu kibuuzo ekigenda okubuuzibwa nga kikkakatako gikwata silabasi ya basani baana senior one basani baana bakyagisoma biba bakyagisoma basani baana it's a must erina okukuba mu mutwe senior one bagikubuuza silabasi etandikirako alina obufumbo ono maama
ye tumuteeke wali ki maama yasse ekitiibwa kye mu lunaku lumu yagudde Bethany Bana ng'ali mu kutuula senior 6 ngendo yonna kuva mu primary paka anti obukadde bw'otabuggyaamu magezi obugyamu obusiru. Buli olaba omuntu yenna ng'akuze bw'atafuna magezi afuna obusiru. Eyamuwaze yakoze ensobi. Era ky'oba nti waliwo olugero nti bukadde magezi omanyi bwe luggwayo. Nga ne mu buto waliwo galina. Baasi. Maama ono abadde agalina ssebo. Nze ngeze bugero sirireetinga ku ye. Okay. Nkugambye nkugeredde olugero nti bugadde magezi. Nga ne mu buto waliwo galina. Baasi. Waliwo erinnya lye we lijjira? Kituwa kyakulabirako. Kati mwabale mwe bamusiiga ekifaananyi. Naye ye Shiba w'otunuulira ali mu kubuulirira ali mu kuwabya. Okusinziira ku neno gye yakola. Abo bawabya. Bali mu kuwabya naye nti ekizibu kya byonna nze abantu ab'obwana bana b'obulenzi. Buli muntu ayina endowooza gy'alowooza. Shiba ayina abagoberezi be. Ekituufu. Era abo bannakyeyombekedde tubakkiriza nti gye bali. Kati kyoga abulirira bannakyeyombekedde. Kati ate bino gwe mbuulira nga mukyala wo yakutte ebyo bye bamubuulira osobola obusula naye wiiki ebbiri. Ate batumaze olemagana. Kyekyo nno kye ndi mu kugamba. Kuba n'olugero gye luli omusajja aliwo okusajjalaata. Naye wenneevaayo ne neekuuma ne mukazi wange. Mistake nejja weeti nojja n'oŋŋamba nze omwana atali wange. Tomuleeta mu lujja luno. Oyo ng'omanya owasa mukazi ofuna bufunyi muyambi. Abavubuka otandika obayisaamu kojja eggaali mulekerawo tunenya. Abaana ab'obulenzi muli baddembe okunoonya ekintu kikunyumira. Okusinziira nammwe mutandise okwetyoboola. Abakazi beetyobodde mukolenga ebintu bye banyumira. Temugwa ddalu wadde tuwa ekitiibwa. Temugwa ddalu lwa mukazi. Nkugambye oyo mukazi gw'oli mu kwegatta naye kati eyo ye momenti yo. Waliyo momenti y'omulala after you. Oba tetumanyi bufumbo ffe tuyingira buyingire. Era teri amanyi bufumbo. Obufumbo oyigira mu bwo. Just gwe yiga kintu kimu nti neetaaga okubeera n'omusajja wange by all means. Obufumbo bujja kwanguye. Naye bw'oga nti nze simanyirwa musajja leka era togenda. Ate ono nayo ki nga tomanyirwa musajja nga togenze wa musajja. Talina kunfuga. Atya. Owaayi. Sigala ewuwo. Ne wammwe wagazi. Yajja mfuna gwajja okufuga. Sifuga biko asajja lintandisa otteekawo. Tetulina buzibu. Abaligumiikiriza bajja kubeerawo. N'abataligumiikiriza tujja kujjanga tubanyumirwemu tudde gye leeri. Abagumiikiriza. Mulimu agenda okufuga wa kunyumirwa ye bwe munyumiza. Abakazi si buli mukazi nti wa kuteeka waka. Mbadde mmanyi. Mulimu abakazi nga bo bakunyumirwamu bunyumirwa. Kati abakazi bonna abaatutte statement eyo munze. Kituufu maama kiwayogedde. Gwe kyoba omanya si buli mukazi nti wakugenda mu bufumbo. Oba tutomena nnyo. Tusanga mu kibuga muntu n'oga akati ono. Yajja kusobola. Alina akabina kanene, ebiiso bya ndali, sikini omwana mu kyotala. N'oga akati kamutwale. N'obuguma n'okyamuka. Kyali badde kitya? Wanditutte nga akadde okubuulirira omukyala gw'ogenda. Kati wanditutte nga akadde. Naye munnange ebyo byonna bya bwereere. Just chance ejja kukwata bukwasa okufuna omukazi nga mufumbo. Nga ayina mayini y'okufumba. Mulimu kyogenda otwala nga kiriawo nga ne bw'onoomubuulira ne bw'onooyita baminisita ne bw'onooyita malayika zimukkeko tagenda kumweramu. Agenda baazunga buzungu. Obufumbo chance. Tomaliriza kojja. Nina ekintu ekimbobbye omutwe. Mukwano gwo y'ani? Nenja ne ngamba kojja mukwano gwange. Kuba tulabyeko bangi. Nga tuli ba mikwano. Tukyankananamu katono. Tweyabya. Mikwano gyafa. Emikwano tegikyaliyo. Gifiira wa? Tegikyali era teriyo mikwano. Tulina ki? Mukwano gwo ye ggwe n'omutima gwo. Ate bano bwe tusanga mbu mukwano gwange nnyo. Mwekyo nnyo mmwe mukyongerako. Tukijjeko. Omutima gwo ye mukwano gwo. Gwe gwoka okusobola okuzibira ekyama. Owookubiri ye maama wo.
maama ono asobola okuguma buli kimu. Omuntu gye mikwano ebiri gye yandibadde nagyo. Oba ffe bano we tusembeza ffe abasalawo tubeeyabizi nga tetumanyi mu maaso eyo walibaawo okukyama. Ekyama ky'olina kibuulira maama wo, ekyama ky'olina kibuulira mutima gwo. Ate bano betusanze Kampala. Abo tebababuulira byama, babawa ku sitoole. Mwe muyina enjawulo temubyawula wakati w'ekyama ne sitoole. Kyalibadde kikwatibwa kitya nga tukyankalanye nga tuli abawamu? Ayogere sitoole. Tayogera byama. Anti tera tobimubuulira. Kuba tabimanyi tewabimugamba mu kusooka. Muleke atambuze sitoole ze. Oba ne gye tuddukira Nsobi. Mumunaye kanzirukire ewa kojja. Atutabaganye. Kati ate nze kojja sigenda kwogerako kikyamu. Kuba sikumanyi. Nja kubuulira ekyo ekituufu. Era nze kyowanze wano abafumbo bwe bajja sibagamba nti muddiŋŋane. Nedda. Mbuuza gwe okyayagala bbaawo nti ye gwe okyayagala mukazi wabaawo agaana. Sibalabira wamu. Omusajja mulaba yekka n'omukyala mulaba yekka. Naye bwe bagamba nti nkyayagala okubeera ne mukyala wange n'omukyala nga nkyagala okubeera ne bba wange nga tutuula. Mwenna. Wabaawo sayidi ekalu banega nti nze omusajja mukoyo oba omukazi mukoyo. Talina makulu. Nga mwemba sisobola babuulirira wamu. Okay. Nga ngamba omusajja sooka oddeko ebweru oba omukyala nga njogera n'omwami ng'omwami muta. Nga mpita omukyala nga naye njogera naye nga naye muta. Session eddako bajja aba. Babiri. Tulina okwegendereza abantu betusanga mu kibuga. Si buli gw'onyumya naye mbu oyo friend wange. Bwe munnange jangu nkukubuulira ebiri kimu ekyange. Oyo kyamusota kotagenda kulya mmere. Ewange omanyiyo jangu nkutwale. Oli ku budde bw'oyonoona. Twegendereza abantu betusanga mu. Ate oba ne gwe wadde olugoye. Asobola okufuna ebizibu ne yeekwasa ono kwe yayambala mu lugoye lwe. Ebyaddala. Naga omwana oyo yampa ojujju. Nzijukira yampa olugoye. Nzijukira yampa olugoye. Nze nina omuntu gwe nakomako okuyamba ali mukwano gwange nnyo nga buli kimu akimanyi. Zati bino ebintu bye mbabuulira mbambi tegedde. Ebimu obiyise. Nga mukwano gwange nnyo. Yagenda n'okuwasa eyo n'ayawasa. Nenkola contribution ya 70%. N'omuwa. Nemmuwa tugende tunona omukyala njagala abeere musajja atuuludde. Ayimiridde obulungi. Andi nze bukyanzaalibwa sigendangako mu ssabo. Nange. Ye yagenda mu ssabo gye yagenda bagamba mumutambulirako. Abantu ab'endowooza bwe batyo mwebali zezo Swaitaani Katonda ze yasindika ku nsi okudamejinga life z'abantu. Nze kojja kitonsa mbadde ne Masembe wano nga tunyumyamu ebintu ebimu tuba tunyumyamu bunyumya. Jongiyo waali yali ku kamera ayambadde black yenna alabika bulungi ali ready okuwasa era buli mukyala yenna ali yonoonya Jongwe genda wali ku TikTok page onoonye Jongwe collection waali oyo yayambaza lagadi abatera okulaba lagadi nga mongoye nnene ezo yamwambaza Jongwe naye era nga yagala kunnyambaza naye nanoonyezaamu oluntu kate luliimu onabisobole bisatu gwe namusindikidde ye Nimrod. Tusinkana omulundi omulala inshallah mubeere bulungi mweraba.